Alright, nkulamusizaako gwe n'atulaba nate n'olwayo tukomyewo ku Cosmo Radio nga tukuleetedde video. Ensonga y'olwaleero tukuleetedde ekyama ky'obugagga n'okukola ssente. Ekyama ky'obugagga n'okukola ssente twagala okukitunuulira. Olowooza lwaki abantu bakola ssente abalala ne zibalema okukola? Abalala ne bagezaagezaako abalala ate wakati awo ne babivaamu. Lwaki bizinesi zitandika ne zitakola? Ebintu bingi bye tuyinza okutunuulira bwe kituuka ku bizinesi oba okukola ssente oba okunoonya ssente. Olina okubeera omwegendereza ennyo buli lw'obeera otandika bizinesi na buli lw'obeera nga owulira oyagala okukola obugagga oba essente. Obugagga, abantu abakoze obugagga babujje mu kusolovinga bizibu. Obugagga, ekyama ky'obugagga bizibu. Kirabika ng'ekyewuunyisa, kiwulikika ng'ekitiisa. Newe watabaawo bizibu, teriiyo agenda kukola bugagga. N'olw'ensonga eyo, buli lw'olaba ebizibu nga bizze gy'oli oba gye muli oba eri community oba eri eggwanga mw'oli, omanya bumanya nti waliwo omukisa ogw'okukola obugagga. Awatali buzibu tewaliiwo kukola ssente kubanga abantu twagala nnyo okutujja mu buzibu. Ky'olina okusooka okutegeera nti abantu ffenna igwe nange twagala nnyo okutujja mu bizibu. Buli muntu anoonya bwe yajja mu buzibu, buli muntu anoonya amujja mu buzibu. Era osobolera ddala okufuuka nga katonda w'omuntu, omuntu n'akuyita n'omuzadde we olw'okuba nti nno olina obuzibu bw'omugjeemu. So nekitegeeza ki? Bwe tutandika okutunuulira ebizibu ne tunoonya engeri gye tubiyambamu abantu bali more than willing, bajayaana nnyo okusasula kyonna kye kitwala okuva mu buzibu bwe balimu. Omuntu enjala bw'eba emuluma ne bw'omugamba okulima olubimbi olwenkana oti as long as ogenda mumuwa emmere agenda kululima. Omuntu bw'atuuka ng'ayagala ssente kasita oba ng'olina omulimu ogw'okumuwa gwe gw'agenda okuwa ekitiibwa n'okusinga omuntu omulala yenna. Agenda kukugondera kubanga oli mukama we, olina obuzibu bw'omumalira ku nkomerero y'omwezi bw'omuwa ssente. So n'olw'ensonga eyo, engeri ekyasinzeemu okukola obugagga oba okunoonyaamu ssente oba okutandika bizinesi yonna gy'oyinza okulowoozaako, olina okukakasa nti olina abantu abali awo bojja mu buzibu bwe balimu ne basasulira services z'obakolera oba ne basasulira ekyo kyonna ky'obaguza kubanga kibajja mu buzibu. Tugula sukaali kubanga teteri yagadde kunywa kacaayi kataliimu sukaali newankubadde nga waliwo abatanywa sukaali naye tebamunywa nti tebamwagala, bamunywa lwa mbeera ya bulamu, balema munywa lwa mbeera ya bulamu bwabwe. Naye singa tekyali ekyo, eyayiiya kasukaali yatumala era n'omala ogenda ku buko n'otatwala sukaali, bayinza obutakuwa mukazi oba bayinza okuggyayo emisinde. So buli kintu ky'okola oba ky'oyagala okutandika, noonya bantu bameka abali mu buzibu obwo neetaaga okujja mu buzibu obwo. Okugeza, omuntu eyakola engoye zino ze twambala yalaba nga tulina obuzibu okubeera obwereere. Buli muntu ayagala okubeerako obulungi era atasobola kugula lugoye, abeerawo munakuwavu nga yeegomba maama bo balina lugoye. Buli lugoye olupya omuntu awulira nga alwagala, alwetaaga, asobola okukola kyonna kye kyetaagisa okulufuna. Kati eyakola engoye asolovinga ebizibu by'okuba nti nno abantu badde balina obuzibu okwambala, abantu tulina obuzibu nti kati abantu abamu balina obuzibu ku t-shirt, abalala balina obuzibu ku masuuti, abalala balina obuzibu ku gomesi, abalala balina obuzibu ku biteeteeyi, abalala balina obuzibu ku mpale. Kati oli n'akitunuulira, buli lwe bakitunuulira ne bagamba kakati t-shirt zino ate twazikola nga zizitowa nnyo, waliyo obudde obw'omusana nga kati bwe tulimu omusana mungi. Oli n'ayiya n'agamba tukoleyo t-shirt nga ziri west, nga ziri light, ziri soft, ng'omuntu zimuwomula emirembe yeeta. Tukoleyo dresses ng'omuntu yeeta bulungi nnyo naye ate nga asigadde wa kitiibwa. Ekyo ne bakiyiya. Era buli lw'olulaba ogamba olwo lunkolera mu kiseera eky'omusana
olwo lunkolera mu biseera eby'empewo, olwo lunkolera bwe mba ngenda ku buko, olwo lunkolera bwe mba ngenda ku mukolo, luno lunkolera bwe mba ngenda ku kyaki, ate bwe mbeera ewaka kano kankolera. So buli kizibu ky'olina mu by'okwambala ow'olugoye kyafuba okulaba nga amaliriza oba nga akukolera, gw'omuwa essente yakumalira ekizibu ky'okubanga bw'oyambala toba bwereere naye ate nga buli w'obeera olina emirembe, ekizibu kyo ne bakimala ne bakijjawo. Omufumbi w'emmere ne waba nga alina kawoteeri kano ak'okukyalo ke bayita katonninnyira, ne bw'aba nga alina akatono, ne bwe babeera bali abalina ziri woteeri ennene, balina okumanya ekitundu kye balimu n'abantu obuzibu bwabwe ki, nga tetunnaba kutandika bafumbira baagala kulya ki, abantu bawano balya ki, bwe nakifumba nja kumala obuzibu bwabwe, bajja kulya bawoomerwe basanyuke nti balidde kye baagala. Waliwo omuntu eyagambye nti omwavu talya kyayagala alya kiriwo, which is true, nti bw'ogenda mu hotel oba mu katonninnyira oba mu restaurant osaba kusinziira ku ssente z'olina so si ku kyewaali agadde kulya. Ebimu obitunuulira n'obyerekereza n'ogamba maama nga kya bbeeyi, so olya kiriwo. Naye bwe tudda mu by'emmere omuntu alya kyayagala, newankubadde nga kyalayisi, newankubadde nga ennyama esobola okuba mu bbeeyi emu n'ekyennyanja, bw'ojja ng'oyagala kyennyanja ky'ogenda olya. So kati omuntu ateekeddwa okumanya nti abantu ba wano mu kitundu nga sinnatandika bafumbira, kitegeeza neetaaga kufumba kinaki. N'otatandika kufumba mayuuni na lumonde na muwogo, teri ajja bbirya, teri ajja kujja mu woteeri yo, naye n'omanya omuceere, akawunga, amatooke, ebyo kasita mbifumba nenteekako akamonde ebbali nga ngenda kateekako buteesi, abantu ba wano nja sobola obbaliisa emmere kasita nsiika ekijanjalo kyange bulungi n'ennyama. Osooka no understanding akatale mwoli n'omanya nti noke abantu ba wano ekizibu kyabwe kyekino nti kale waliwo abantu nga baliraanye masomero amanya kiki kyalina okufumbira abaana ba university, aba hostel na biki bye balya. Abaana ba university mumanyi bye mulya, ate abaliraanye ebitundu nga mulimu nnyo abawuulu, abantu abatagira abatannawasa, abavubuka bangi nnyo, mulimu emizigo gisinga oluumu egyo, abavubuka bangi ababeerabeeramu, abayitaayitaawo, ababeera ku kyalo, nabo bamanyi biki bye balina ofumbira. Ebitundu ebyo ojja bisanga mulimu abakyala abasiika chips ku luguudo, akawungeezi bangi, chips and chicken, because abawulu bye balya. So buli lwolaba ekizibu ekiri mu kitundu n'ogezaako kyadressinga, kitegeeza ogenda kubaako gw'oyamba. Bw'otagezaako kwadressinga kizibu kiriwo, ne bw'olireeta ebintu nga birabika bitya naye nga mu kitundu ekyo tebabyetaaga, tebajja kubigula. Engoye mbusimanyi eziriko ezafulumye ezaki, bw'obitwala ekkalamojjo oyinza obutafuna ssente bulungi kubanga ababigula batono. Ne bw'otwala bireesu byabwe ebyo bye bambala bye beesiba kino yiyayiya ebintu bye beetaaga migoggo biki ng'ogidizayininga bagenda kukugulako. So okumanya obuzibu obuli mu kitundu oba obuli wonna w'oyagala okutandika bizinesi nga tonnagitandika, sooka omanye obuzibu buli ki. Obuzibu bwa wano buli ki? Nti buli kino, abantu batandise ttiimu z'omupiira ne bakola ssente. Atandise academy naye nga academy yagambye buli mwana abeera wano eno gwembeera naye for 2 hours 2,200 oba mutwalo oba 5,500, ng'amaze okukiraba nti abaana bangi mu kitundu tebakola exercise, tebakola ki, baagala omupiira naye tewali waggusambira. Nze singa nga zeetinga wano eno n'enkolawo bulungi nengamba 5,000, abazadde bagenda bansindikira buli holiday basamba omupiira nange nkole kyenjagala ate nga nsasulwa. So mu kusooka kwa byonna beera n'okwagala kw'omulimu gw'oyagala okukola. Bw'obeera ng'oyagala kukola dduuka eritunda ebintu, owulira oyagala obeere ne retail shop oba wholesale shop, manya batandika mpola, kiririza mu kutandika empola naye ng'okula. Si kugamba nti no waba onatandika edduuka weetaaga obukadde 2, weetaaga obukadde 5, weetaaga obukadde buti, nedda nga tonnatunulira bukadde 2, bukadde 5 bw'otalina ssaawa zino. Sooka obalemu bw'embeera n'obukadde 2 ntandika, because bw'obeera n'edduuka osobola okulya looni
n'oyongeramu n'ozzaayo n'oddamu n'osaba endala n'oyongeramu olw'okula than okubeera nga tonnatandika olye looni otandike lumu tekijja kukola nga bwewandyagadde. Naye bw'onootuula emabega n'omanya nti noke ekikulu kiri mu kutandika. Kati bwe kiba nga ekikulu kiri mu kutandika, ekibuuzo kyalibadde nti otandise ki? Otandise ki? Kubanga kabeere muntu alinnye ennyonyi ave mu Uganda agende e Dubai, agendayo lwa buzibu nti emirimu tagiraba, naye ate ekiri ng'omulimu gwanoonya guli UAE n'alinnya n'agendayo newankubadde nga musobola obbaamu okusoomozebwa okw'enjawulo, naye olw'okuba weewali opportunity tafudde ku bizibu byagenda yitamu na bbanga lyonna lyagenda mmalayo, buli kimu ajja kigumira as long as afuna kyayagala. Ekikulu obuzibu bwe bubadde kufuna mulimu. Kati oba ebweru bafiirayo, oba waliyo abavuddeyo nga balwadde, oba waliyo abatasasulwa ne babaluma, tagenda bitunuulira ebyo byonna. Agenda kukwata ssente zonna ze zeetaagisa obuliwo, akole passport, anoonye kampani egenda omutwala, agende atandike okubeera nga akola. Byonna by'anaayitamu abigumidde yo obuzibu bwe yeetaaga mulimu. So bino byonna mbyogera okugezaako okulaga nti buli wabaawo obuzibu